toyinza Muzeyi Ssenkubuge n'ogamba ati Kayisaali ebyo tuyogerera ku malwa ate tunywa malwa. Oli wa kitiibwa tonywa malwa, oli mulangira oli musajja wawa, oli soba 100%, oli munaddiini ddiini etirika. Actually obusiraamu mu Uganda ye yandibadde abukulembera neera isolation y'Abaganda okwefe ng'Abaganda. Kakati amawanga amalala ne gatukuba okubanga ye yandibadde atukulembera okuteeka nti ekibuli sekiti namba eyekutudde. Muzeyi Ssenkubuge nakyo kiteekeko. Kati njogedde bagenda kunyiiga. Nkikongerereko? Njogedde nga maze nakusaba. Twagala leadership ya Uganda, tukwana amawanga gonna amalala ga Uganda, tubatuulemu, twagala Republic of Uganda, ate tulyoke tuwambe East Africa. Independence we twagifunira. Abaganda be bali badde ba president ba East Africa twagaana. Yalaze n'akakiiko k'emyaka 7 ate nga bakatugambako nti mu Busiraamu waliwo akakiiko kebabeerako k'abakulu bokka yakalaze ne basukka nga banyumye. Sekandira nga yafanga mukole yali mukulembeza w'ekitiibwa mu bitiibwa bye byonna ne byakolerera. Sekandira nga bagana mutala kiwuli okumusabira nali kojja owulira bulungi nnyo mbukubanga Museveni yamuwa emmotoka. Lwaki bapulitendinga bo ne balaga Museveni mu binnyo ng'ate bo bamulyamu? Museveni abakere ku makya bajjeko engalo. Mbuga talina gwe yavumye yadde gwe yakkakkanyiza. Just entegeera yammwe nnafu nnyo okusobola okumutegeera. Ono Jennifer full figure saali mufuddeko nnyo ye entegeera ye yeeyo ya kibuyabuya. Naye ate gwe neewunya Ssenkubuge. First of almost, Ssenkubuge oli musajja muyivu. Ssenkubuge oli musajja mulokole. Ssenkubuge tomanyi Kayisaali kitegeeza ki? Nga ne Bible gy'osoma Yesu yakuga nti ebya Mukama mubiwe Mukama, ebya Kayisaali mubiwe Kayisaali. Ssenkubuge wannuma nnyo okutuula ku seeti y'emu n'oyo omuwala. Byonna Ssenkubuge ebikuvaamu byali nkanze, naye ate ekyasinga okunkanga ennyo lwe lunaku lwe wakkiriza otuule ku seeti n'oyo omuwala. Oluusi n'akuvuga nga bw'ayagala n'okumanyako kwonna. Oluusi n'akujerega n'okumanyako kwonna. Njogera ku Ssenkubuge, omusajja yawandiika emizannyo egyakyusa eggwanga. Omusajja yawandiika omuzannyo wakati nga tuli mukenenya omungi ennyo ne gutangira abantu okulwala ebyekyeyonoonere n'abo abalwadde okulekerawo okulowooza nti ddogo omuzannyo ogwo baguyitanga ndiwulira. Ani ataalaba ndiwulira era ani ataanyumirwa ndiwulira nga ne Ssaabasajja Kabaka yagusimba. N'awandiika omuzannyo kigenyaagenya. Sajenti Mpiima ye musajja yazannyanga Sajenti Mpiima. Mwalimu Bakawadwa, ba Philip Luswata, ba Leila Kalanzi Kachappizo, ba Dana Byeganje, bani n'abalala bangi nnyo. Gwali gw'amaanyi gwatunda nnyo. Kakati Ssenkubuge ng'ali mu kiti ky'abaprofesa. Ssenkubuge nga y'omu ku basajja abagasse ku ggwanga era ky'ova olaba omuyimbi omulokole yayimba oba kwaya emu bagiyita Golden Harvest Choir. Tabaweereza bangi batandika bulungi enkomerero yaabwe n'eba mbi nnyo. Gwe yatandika mu nsi omulimu omulungi mpaniriza malirize bulungi. Kati Ssenkubuge siyaasa ye musajja yatandika obulungi eyayita mu buvubuka bwe nga muzeeyi. Ssenkubuge yayita mu buvubuka bwe nga muzeeyi. Njogera ku musajja yatabaganya empala n'ekyasinze mu byafaayo bya music. Mulaba bano ba Bebe Cool, Bobby Wine, Chameleon empala nazaabwe ez'endongo zaali nga za ndongo nga teziriimu na kweyagaliza kufa. Naye njogera ku mpala n'eyalimu endagu tatundawo nga nange ntundawo. Eyalimu obusungu obungi to the extent nti n'omu bwe yalwala sirimu omulala yagenda mu studio n'akuba akayimba okumanya yali serious teyasympathizinga naye. Naye Ssenkubuge ye yagimenyawo empala neeyo. Ssenkubuge ye yagatta basudde ne Kasozi abaali beewalanidde emyaka 2 empala neeri eri superb eyatonda bamubwenyi sikula mubwenyi. Ssenkubuge oyo yayitibwa muzeeyi nga muvubuka. Kyokka ate kya nnaku nnyo era kya buswavu nti kati Ssenkubuge akaddi naye ate alowoozanga mwana. Imagine watandika bulungi naye oli mu kumaliriza bubi.
nze nagambako ku muzeeyi Alex Mukulu bukedde okwo kwaliko yolesa ekitone nga ali ne ba Diana ani ono muwala Diana webina Uganda akola ne ku BBS n'abatanzi Diana ali ne Flavia Namulindwa nga si mu bubi naye baakuwewudde si be boyina okutuula nabo kubanga temutegerera ku peesi yanjawulo bajja na kutuuka okuyita dikiteeta ku sheeyo olw'okubanga omanyi nnyo olw'okubanga tebasobola kutegeerera ku ntegeerayo bintu bya music bayinza n'okukuyita dikiteeta nti gwe kyosazeewo tekiddibwamu gweolina kutuula n'abajja oyitabula ba Selector Williams n'abalala abajja mu kategore eyo saabo. So kati Ssenkubuge kyanneewuunyisa nnyo okutuula ne Jennifer Full Figure era byonna byayogera tebinkanga ekyankanga ekinene ono kwe kukkiriza okutuula naye ku show si ebyogererwa ku show. Kaisaali aba mukulembeze wansi oba mufuzi wansi. Kaisaali be basolooza emisolo ye local government oba ye government ey'ensi empooza gye tutwala omusolo. Yensonga lwaki Omulangira bwe yamaze okwanjula bakadde banne ku bukulembeze bw'obusiraamu Supreme Council ey'Ekibuli n'ayanjula baminisita ba Ssaabasajja Kabaka wano we yagambidde nti n'abaamu naffe Kaisaali ebyo byabadde bisoko lwakuba nti omwana omuto yayagala oyogerere mu ntegeera gy'ategeera. Kati Ssenkubuge alinga mwana muto yabadde asuubira Omulangira okujja okwogera nga bw'ategeera ekimufuula ow'enjawulo kubanga ayogera mu ngeri ya njawulo. Kaisaali si kivumo, Kaisaali si kukkakkanya, Kaisaali si kujeregereza. Kaisaali's meaning a ruler, the tax collector. Nga ne Yesu yennyini Kristo era ensonga lwaki nneeyinza kuba oli mulokole yagaya ebya Mukama mubiwe Mukama, ebya Kaisaali mubiwe Kaisaali. Nti okutwala kimu kya 10 tekiggaanisa ate kusasula konteyina ng'eyita ewa Kaisaali. Okuwa endobolo, okuwa zaka n'okuwa abawejjere tekirina kugaana kusasula misolo gya kampuni yo ewa munnaffe Kaisaali kubanga Kaisaali ye muwooza era ye muwandiisa wa kampani era emisolo gyonna gigenda wa Kaisaali. Obwakabaka bw'e Buganda bwali busaba federal meaning bwekolere emirimu gy'obwa Kaisaali. Kaisaali n'agamba tewagenda kubaawo Kaisaali mulala mu Uganda yenze Kaisaali nzekka. So singa obwakabaka bwabuwa federal Museveni teyali badde Kaisaali yekka n'obwakabaka bw'e Buganda bwali baddemu ba Kaisaali. Oba ntegeerekese bulungi n'obwakabaka bw'e Buganda bwali baddemu ba Kaisaali. Kati challenge tusanga nti abasajja abakulu baasalawo okufuuka abajega olw'ebyenfuna era baasalawo bamire obuswavu olw'ebyenfuna mbubawolereze bafuuke ba protector b'omu mpembe Yoweri Kaguta Museveni ne lwekiteetaagisizza. Kale si kibi okuwoleza naye lwe mutategedde mubuuzenga. Mwe abantu bali wonna baabaddewo nga baweebwa ekitiibwa naye ate nojja minisita n'omutuuze eri minisita n'omutuuze eri. Kisinziira oliwa Museveni yali atuddeko mu kirasha ng'agenza okuziika Mandela ku mukolo ogwamusabire South Africa kwaliko Obama. Kakati oliwa nakyo kikulu. Omugagga we wammwe bw'aba ayina pulimo kati ate bw'abeera wa famire ya Sudiru Paleria eri tayogera. So buli omu osobola okugejja okusinziira ku b'olimu oli mu baani. Kati Kasolo awo yabaddewo kuba walabyewo mbuyadde yeetaaga ososowaziwa naye bamutuuzizza waabadde kumpi nnyo kuba abaddewo minisita wa Kaisaali. Guli omukolo tegwabadde gwa Kaisaali.
gwabadde gwa Bwakabaka ne bannaddiini era be babadde ab'enkizo mu mukolo ogwo. Mukitegedde abatembeesi ba Kayisaali? Mulekeraawo okulowooza nti buli kimu mugenda kimira kye mutegeera ne kimutategeera. Mwebuuze olw'okubanga ogwammwe gwakuwolereza munnaffaani. Kayisaali mugenda kuswala n'okuswaza abaabakuza n'okuswaza be muzadde, kuba ekyo ekigambo ndaba kyangu nnyo. Omuntu ali ku levo ya Ssenkubuge okukimanya. Nawulira nti yatikkira ne mutabani we avuga nnyonyi. Tatawo omuntu avuga ennyonyi ate n'oba eddenge bw'oti oba weedengewaza nga toli ddenge naye nga weedengewaza. Otherwise omuntu eyeedengewaza eddenge limusinga amagezi kubanga ddyo lirina kyo nti ddenge, naye ate gwe yeedengewaza okukola eby'ekidenge ng'ate tewaali badde mu ddenge oba mu ddenge n'okusinga eddenge. Ono abimbye ejjovu muwala. Museveni abateemu mmwe bwe buzibu. Museveni okumufuula Katonda nti bw'ataba tewali kigenda kubaawo mu bufunze. Kati Museveni munene n'okusinga Uganda era mukulu n'okusinga Uganda, kyovula temukkiriza nti waliwo omulala asobola okutuula atali Museveni. Naye nga Uganda ngazi ne Museveni aweddeyo, ekyaliwo. Museveni abateemu agenda tufiirako, kyogamba agenda kubaawo nga jjinja nga n'amayinja gamala ne gasenguka. Ye Museveni agenda kutuulaawo ng'ejjinja. Abateemu wama Museveni tusaba kututaamu tukiwulire tuboneebone, tukumiisinge amaziga gatuyitemu tukombe endagala. Kituwe gwetayagala tukumiisinge. Gwe oba okakasa nti oli miisinga olwaki tovaawo ne tukumiisinga? Gwe tokimanyi nti enswaswa etayanula ekole engalabi? Gwe tokimanyi nti katono naye nga kansonga tuviire kale tukusuube? Abaviire mmwe mujja kiwulira Museveni bw'ali baviira, mujja kiwulira Museveni gwajjo kiwulira. Kati ffe tetuliiwo. Kyoga Omulangira alidde wa Museveni. Omulangira akulisa alya wa Museveni. Oli Mulangira ono mukopi. Omukopi ate otiisa otya Omulangira? Ngende ndabe gy'onadda ku ddiiru ki? Ku ddiiru ki? Bwe muntu nno kati entiisatiisa gye batiisa bannayuganda ate bagireese ku Mulangira omulamba munnaddiini omulamba ne bannaddiini abalala n'Obwakabaka bw'e Buganda. Museveni agende tulabemu emu n'abeera. Olaba naawo ekifekenya wooli ate olwo Bwakabaka n'abalangira baabo ate olwo bannaddiini. Ku kyogamba endobolo tutandise okugiweera ku mulembe gwa Museveni. Bino bye muwooza mbu abawe mu motoka baatambuliranga ku bigere bafaaza. Eriyo Bishop eyatambuzanga ebigere nga Museveni tannajja. Eriyo Kalidinaali yatambuzanga ebigere nga Museveni tannajja. Kalidinaali Kiwanuka yatambuzanga bigere olw'okuba Museveni yali tannajja. Gwe bakugaa nti Kakungulu yatambuzanga bigere olw'okuba Museveni yali tannajja. Zino enga gyaba ate nga zeewadde nnyo emirembe, nga zeefudde nnyo entegeevu. Abaviire mulabe kye munaakola. Ffe twawanga ndobolo. Kimu kya 10 twakiwanga engera kyakulabirira ekereziya. Zaka twagiwanga. Era mizikiti twagyezimbiranga. Tutandise kuzimbira ku mulembe guno emizikiti. Museveni agende olabe ye munaabeera. Ffe nga twagadde kugulira muntu mmotoka tuzibye yakiti tebaagigula. Nti Omulangira asotambuza ebigere. Mbundirangwa byakolera ekiwuli naye Museveni olwambwe emmotoka ne muganda okutwala Ndirangwa bamusaalire. Ate gwe omulokole gwakabira osaalira omufu. Mulwadde mmanyi nti omulokole akimanyi nti emirimu gye wakola egyo gye gikweyimirira gy'ogenda nagyo. Ndirangwa mu bigambo bye Sheyi nsaba w'ekitiibwa Allah muwejja n'atufiridawusi era musonyiwe ebyamusobako mu kumanya kwe ne mu butamanya. Ndirangwa yakola statement n'agamba agenze mu State House okusabira Museveni. N'akola statement n'agamba obukulembeze buva wa Katonda n'obufuzi
buva wa Katonda era wekitibwa Allah bw'alituuka nga takyayagalawo Museveni ajja kumwejjirawo n'akkaatiriza nti buli ekiriwo kyateekebwateekebwa wa kitiibwa Allah ndiranga obutamusalira kibuli kyali kyamuwandiikibwako ntajja kusaalirwayo wekitiibwa Allah yakiteekateeka nga kirina kubeera bwe kityo. Mpulidde Ssenkubuge kiri ku likodi mu gyataano. Ssekabaka Muteesa yali agenda fuuka pulezidenti wa East Africa, Uganda, Kenya, Tanzania nga bagigase naye era bamulemesa abamuseketira ne bamuwabisa ne tufiirwa ekitiibwa ekyo. Muteesa yali si mukulembeze ayagala okufuna ebitiibwa naye yali mukulembeze ateekateeka naawe woonaasigala. Ensonga lwaki Ssenkubuge okyasobola oweerezaako mu Luganda nga teweesittaza. Amawanga muwali oyagala batusibagire nti mu Uganda mukka mulimu amawanga ameka olaba gakyatulemye okugatta awamu. Kati gattako ag'e TZ, gattako ag'e Kenya, omucukuyu anaaba akyakaayana, omujaluwa akaayana nti siffe, eno n'omuganda agambe lwaki siffe, olina omunyola agaye lwaki siffe, omunyangole n'omutoolo siffe, lwaki si Mugisu lwaki si Musoga. Kakati gana amawanga agatawera na 8 mu Uganda olaba gatulemye okugatta awamu. Twali gasse mawanga ga East Africa. Gwe tewamanya nti Muteesa yakikola ku lwa bulungi lwosigaze ewammwe kubanga n'okutugatta mu Uganda ey'awamu kyali kive. Twali twagala kubeera ggwanga kubanga Buganda ggwanga. That is why ku mapu eyasooka atufuna obwetwaze oba ameefuga twali Buganda Kingdom, tetwali Buganda region era tetwali Central region nga bwe tuli ennaku zino, twali Buganda Kingdom. Ng'ebitundu byonna it was regions, but we the Baganda we were a Buganda Kingdom, not region, meaning tuli nsi era ye kye yali ayagala n'okumuwaŋŋangusa okumutwala e Bungereza. Gwe kyoga eri embuzi gy'ogenda oweebiwatate naye kulaga nti enyiise nnyo. Gwani gwowe emmotoka n'akuvuma buvumi oba n'akwecangira ku kiba nga kyalimu okuwa era ekituweesa ekituyamba. Lwaki baamuwaŋŋangusirizamu bwe kiba nga kyalimu akalungi konna gyali ne gye tuli? Akalungi kayinza okuba kaali gyali okukoma kubeera pulezidenti wa East Africa region, ne future ya Buganda yo yali esigaddewa kubanga n'okunyigiriza ennyo okumufuula pulezidenti wa Uganda, not East Africa but wa Uganda, engozo bano ezaavaayo n'olwaleero ge magumba agakyali ku nsiko, ge maziga agakyatuyiika ku mitima ate olwo bwe yali badde wa East Africa. Just nze nali mmanyi nno oli mugezi ng'egiwaga nti ogenda nakwesimbawooko. Ne Ssenkubuge nali mmanyi oli mugezi. Yo olaba tomanyi nsonga lwaki tetwegattira mu East Africa. Twegatte kale tugenze ka UAE akafunda kolowooza mu kyondo kya Buwarabu tewaaliwo amawanga ga Omani, ga Saudi Arabia, ga Qatar kwe baali basobola kwegatta? Akange kakira ebyaffe mbegeraako tayinza kukira kwebegera. Olaba n'okututeeka mu Uganda ey'awamu waliwo ebyavaamu ebibi bikyatulekedde amaziga nakati ne gye buli eno ng'ebyafaayo bibiwandiikako era tetuli kyerabira ng'Obuganda. Naye ate singa olowooza twagenda mu mukago gwa East Africa singa n'Oluganda okyalwogera ggwe ku TV z'eggwanga, singa okyalumanyi onnuma Ssenkubuge onnuma oluusi full figure n'akufuula ddofe, a writer, a screenplay writer, a director, a teacher, omuzannyi omusomesa omunyumisa era omutendesa omulungi nga bakuteeka n'oyo w'ekyokubiri.
nze sijja balimba nze nnyoma zitoyinza kuntuuza ku seti na muntu wakyakubita ogere ki siyinza kuddira status yange nga nze Ssenkubuge award winner, a senior actor, a senior writer, a senior sensitizer, a senior teacher, nonteeka ne full figure asobola no nga bw'asituka awo ku sheeyo eno bw'agera ku TikTok nga akasuka ebigambo ebinene kyokka ng'ate oyo musumba nno mulamba Ssenku agwatudde naye gwe bamutuuzizza naye mwogere ku ki kivulaba oluusi akukyalenji ng'ate n'akulaga nti yawangudde Ssenkubuge kyakoze fulupiga kyakoze Ssenkubuge yenna mufuuse gwe wasalawo kusiriwala esente zakusingira legacy, esente zakusingira ekitiibwa gwe wenna tomanyi na kigambo Kayisaali nti si kivumo just kati owagira n'ekintu kyekyotamanyi kitegeeza kyowagira n'ekintu kyotamanyi waliyo eyo ewaffe abasajja abaagobanga emisolo mu kirokole eyo Butambala ninga amuyita Zaakayo Omuwooza babanga tebamuvumye babanga tebamuvumye ne just bw'aba n'entegeera ya Ssenkubuge oba eya full figure balina otuvumye Museveni Kayisaali yes era baminisita b'okubayita baminisita ba Kayisaali si kive tekiriimu yadde sitaani yenna just mumunoonye Kayisaali kyeki just entegeera yammwe yentono nnyo okusobola okutegeera oli kye yabadde ategeeza ate si kizibu kutegeera kuba n'owentegeera ennafunafu asobola okukitegeera akyale ng'ayita ne mu Bayibuli gy'asoma bya Mukama mubiwe Mukama ebya Kayisaali mubiwe Kayisaali gwe nga tomanyi njawulo wakati w'ekyo tono yasoose kwanjula bannaddiini ne baminisita okuva mu Bwakabaka ng'abalala baliwo beba Omuwooza Kayisaali lula nete mubimanyi just Omulangira mwali mwamufunako defubitizi amu omukolo okubeera ekibuli tekyabasanyudde kubanga baali baagala gubeere Mmengo bafutyankire be bafutyanse basituse omuti Ssenkubuge nyinimu n'asalawo gubeere wali we mutayina sse mwabawambi ba kuno era ne babafugirawo n'abamu ne babatuuza wansi ne munyiiga minisita Kasolo n'omutuuza Kasolo musiraamu and by the way Kasolo musiraamu era yatudde nga basiraamu Kasolo kusitama ku ntebe okutudde omutiibwa Kazimba Mugalu tunaabaawula tutya ku bagenyi n'abawaka kubanga nalowooza nti ate Kasolo awo yabadde waka first of almost Muganda musiraamu kati Kasolo waba Muganda omusiraamu ate yabadde alina okwaniriza bano yabadde mwana wa waka oba ntegeerekese bulungi ate n'ekirala nti bw'oba okola ekivulu e Uganda ng'olinako Kaŋŋabe Eddie Kenzo Bebe Cool ne baani olina obba mentioninga naye ate bwe kubaako ba Burna Boy ba Wizkid ba Diamond abo baddamu n'abalala bangi toyinza kulanga olina obudde eddakiika oba sekendi 10 ez'akalanga ogenda kumenyeramenyamu bayimbi abanaabayo bokakasa abanaaleeta abantu omenye Burna Boy omenye Remo ow'e Nigeria yimba Baby Calm Down omenye Wizkid omenye oba P-Square ate layini eyo ofune woonyiga Bebe Cool mu sekendi ze entono z'olina era oyo bamuteekamu n'abalala baki bangi kakati okusinziira ku bikonge ebyabaddeawo Kasolo yabaddemu n'abalala bangi Kasolo yabaddemu n'abalala bangi so temutuleekaanira if you are an idiot we are not responsible to your idiocy agambye mbuyeeko ki